all the leaders whom we have today, they were voted in by fellow youth when they were still youth. But now, youth are seriously abandoning their fellow youth, thinking that old is leadership. That's wrong. Thank you so much for welcoming, Mr. President. We all know what is right, although most of you hide the truth. Is it true? Doesn't tell us to keep the jobs, yet Uganda is dying. Doesn't tell us when you are paying fees for children and they are not getting jobs. Thank you very much. At your age, at your age, many Ugandans don't know that they can contribute to their country. Today, I was meant to go to the memorial in Mukura, but they don't want me to go there because they don't want to see how Museveni kill our people. Your Excellency, in Kidongole here, we have gods, political gods who want to decide who becomes who in Bukedia. We do not have the right to choose leaders of our choice, right from the LC1 to the Member of Parliament. We people of Kidongole are saying, Apasa so. I want to tell you this. Museveni can use people like Among to sit down on your voices. But after we remove Museveni, we shall have what they call by-elections. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official ena gy'osinzira okubanga ate otulaba tukwebaza okubanga ate ne kati oli okusobola okubanga ate ogenda mu maaso n'okutugoberera byonna bitugenda mu maaso okubeera nga tukuweereza katusubire nti no bitambudde bulungi ebyolunaku olwaleero ebiganye tukkiriza nti olunaku olw'enkya ojja okutandika olunaku olw'enkya lwa Sunday abamu mujja bba muwummuddemu naye abanaasigala nga mukola tusaba Katonda abateeremu obwangu mu ebyo bye munaaba mukolako. Kale tuleetudde bannaffe abazuulaazi lusani abasangibwa awo e Mengo bakutegeeza nti ekyolunaku lwa Sunday naye we bali bagenda kubanga bakola. Ati gw'oyagala okulya ku lusani olwa buli kika oluyinza obba lwa nkoko oluyinza obba lwa mbuzi oluyinza obba lwa kyennyanja lwa nnyama ya nte lwonna basobola okuba nga balukuguza. Abalina emikolo olunaku olwaleero simple parties nga toyagala kufumba tukontaktinge kati kola order yo tujja kuba nga tukola delivery y'olusani yange ate lwokya and in time. Kakati ennamba z'essimu ezo kw'osobolera ddala okuba nga ate otufuna oba n'ogenda ne ku Glovo n'oba nga okola order yo. Kale Airtel Uganda internet yaabwe edduka unlimited extreme internet y'abanafu aba Airtel gye tukozesa okusobola okuba nga tukola emirimu gyaffe. Kakati tukutegeeza nti gwe Munnayuganda yonna eyo yonna gy'osinzira gy'owangalira okutulaba tugenda mu weekend ogenda kusiiba waka tuli mu holidays abantu mwetaaga okukola emirimu nga muli waka. Internet ya Airtel gy'oba ofuna mu festive season eno okusobolera ddala okuba nga ate akaseera kano kayitamu ng'ate emirimu gyo gitambula mu ngeri bayita eyabukwakku. Kale tukwaniriza ate mu election trail update gye tutambula nayo era nga twekenneenya Kyagulanyi gy'abasobodde okuba nga atambulira in a particular day. Olunaku olwaleero lwabadde much anticipated olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde alina okubeera mu bitundu eby'Engora Saako ne Bukedeya. Bukedeya ye district Speaker wa Parliament Anita Among gy'akiikiriramu ajjukira yajja n'opposed
mu show gye nakoze eyo kumakyo bato nagira bagenda waggulu eyo nabadde ngezaako okusiigira ensonga lwaki Bukedde eyinza obutabeera nnyangu eri Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'akakuku ke balina naddala okumala gino emyaka 4 egigenze mu maaso nga giyita naye tugenda kuyitiramu okulaga byonna nga bitambudde olunaku olwaleero kaakati oluvannyuma lw'okulemesebwa okubeera nga ate agenda Okiro gye badde ayagala okuba nga ate asula Robert Kyagulanyi Ssentamu yazzeeyo ate ku woteeri we yasula kuva yayingira ekibuga eky'Essoroti ku Ocean Villas era awo wakedde okubeera nga ate asikinkana ba coordinators aba NUP mu bitundu bya Teso sub-region ne babaako of course emboozi ez'enjalo ze boogerako ng'ekibiina kyabwe ekyamakulu nnyo omukulembeze w'ekibiina okusisinkana abantu abasigala ku ground naye n'omugwe nali njogera naye n'aŋŋamba nti presidential candidate okutuuka mu kifo n'anoonya akalulu kimu naye mwetaaga omuntu agenda okusigala ku ground ng'abunyisa ebigambo ebyo bye mugenze nga mugamba abantu bakandidate abeesimbyewo bali 8 kakati gozze oyina banna bala 7 abalikira okujja mu kifo ekyo kakati weetaaga ba coordinators bagenda okusigala ku ground nga bagumiza ekigambo ekyo titwazze Soroti wafuna mukisa kugenda ku mu town kulabako weetaaga abantu bagenda okugenda mu town okusobola okumunyisa ekigambo ate kisobola okwongera okuba nga kibukana mu bantu paka tunatuuka mu nnaku z'omwezi nga 15 agenda okubeera okulonda so bwe bityo bwe bibadde mu lukuŋŋaana lwa mawulire nadde nkusharingiddeko but of course nja kuddamu nkuweeko gw'ataatulabye mu anticipation ze okusinziira ku intelligence ye yagambye nti nno Speaker of Parliament ayadde alina enteekateeka ey'okumulumbagana era bw'atyo abitugambye mu lukuŋŋaana lw'abamawulire bw'amaliriza olukuŋŋaana lw'abamawulire Kyagulanyi n'ayolekera nga poliisi nga bulijjo tebaagaddeeko ayiteko mu kibuga Soroti era amakubo gonna agava ku woteeri agandibadde gamutuusa ate mu kwegatta mu kibuga ky'e Soroti gonna gabaddeko roadblocks gonna gabaddeko roadblocks okuva ku woteeri wasimbudde paka bwatuuse ku koolaasi nga Soroti alengera nnengere waliwo mwali mulinamu mukyegendereza ebiseera ebisinga buli oba oyingira city amataala ago security lights agateekebwawo so ekkubo libadde limutuusiza ddala libadde limuyisiza ddala ku nkingizi owooluganda ennyaso gamba badde bamuyisiza ddala ku nkingizi z'ekibuga Soroti ng'alengera bulengezi nti olwo lugenda Soroti so tasobodde kubeera ng'ate akiyingiramu naye bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise olugendo lwe okusobola okubeera ng'ate ayolekera ebitundu ebya ngora gyabadde alina okubeera ng'ate anoonya akalulu kakati ndowooza kasooke nkuweeko Kyagulanyi ng'asimbula ate nze gye nkubuulire ngora Kyagulanyi akalulu akawenjezza mu nkola ki. Twafunye amawulire nti mukyala Anita Amongo ategese abatuju ategese abayaaye nga bakutte ebifaananyi bya Museveni abalanga b'ebisezi feesi okututulugunya n'otulumbagana nga bwe baakola eggulu era nga bwe baakola enoya newankubadde nga mulaba tutambula n'emmotoka z'amagye nnyingi abagenda batugoberera nga tutambula n'emmotoka za poliisi nnyingi abagenda batugoberera si kutuwa bukuumi si kutuwa security wabula kutiisatiisa abantu bategeezezza nti abasirikale n'amagye be bakuuma abayaaye Anita Amongo bateeseteese okukola effujjo nevertheless tetugenda Bukeddeya n'engora kubanga kimanyiddwa Electoral Commission tulina okubaayo ne tukampeininga tujja kuba tetulina teeka n'erimu lye tumenye kugendayo okampeininga so tujja ngora Bukeddeya Ntula Susan oliko tetugenda okusinkana ezimuluka ez'abannanakwerinda ezigerawo pulezidenti wabeera ekkubeera lyagaddwa muganda wange twolekera bitundu bya Ngora English you can call me Daddy Animal okubanga mbaweereza embeera nga bw'ebeera etambula ekwano kyange basebo ate banyabo
so embeera bwatyo bwe kyayimiriddeko Sofa Amakya. So bwati bwatandise olukuŋŋaana lwe ate naye kakati bwatuuse okugenda mu kkubo okusobola okuba nga yeeyongerayo kati mu Ngora. Ab'ebyokwerinda babadde bangi nnyo okuva eri ku kkubo gye nkunnyonnyodde eri mujja ku wooteeri awaasula oba wabadde asula okusobola okuba nga atadda ate ku koolaasi. Katataddewo ku koolaasi security ey'ekikula ekirala ebaddewo. Tulabeko ku patrols zibadde nga 2 oba 3 nga ate mabega waliyo ekimotoka ekikuba tear gas. Ebyo bibadde bitambulira ddala ku taya. Then emmotoka ez'enjawulo tubadde tugenda mu maaso nga tuzisanga ate ku makubo ag'enjawulo nga zipaakinze. Era ezo buli Kyagulanyi w'abadde ayita either nga zidduka ne zimusookayo mu maaso oba nga azireka emabega. Era ne bwe dazaaleka mabega nga zidduka ate ne zimwesookayo mu maaso. Emmotoka ebikuba tear gas birabiddwako nga bikiikiddwa mu makubo ag'enjawulo naddala mu bitundu poliisi webadde teyagala Kyagulanyi abeere nga ate ayita. Naye ekyo oyinza okulowooza nti kimulobedde ate kutambula kweyongerayo mu bitundu ate ebyeyo gy'abadde alina okuba nga alaga. Kakati wano Kyagulanyi asookedde mu katawuni ak'Ekapiri era nga mu katawuni k'Ekapiri wonno asanze abantu beesudde mu bitawuni ey'Ekapiri n'abayita bane mujje mbeereko enjiri nga bwe nagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebya West Nile eno oyinza okugamba nti strategy eya campaign yakyuse. Mujjukira abantu abeeno abali scattered ku population yaabwe si ey'amaanyi ennyo compared n'ewaffe mu bibuga. Kakati abadde taking any audience for granted. Buli wantu wonna wabadde asanga abantu abasukka mu 50 n'okwambuka waggulu Kyagulanyi abadde ayimirira ne babadde alengerera ewala nga abagamba bane musembere njogereko nammwe. Ate engeri gyali ntino ye Kyagulanyi ye Bobi Wine ate nga tulina mu season ya kalulu era bonna ababadde ayita babadde basembera. Wano abadde akola ebintu nga 3 okuli okubeeyanjula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, okubasaba okubanga bamuwa akalulu, okubanjulira ba flag bearer naddala bakwatidde NUP bendera mu bitundu eby'Engora. Ebyo byasingidde ddala okubeera nga ate akola. Era ne wano ayongeddeyo campaign ye eya no vote era nga oyinza okugamba nti yeemu ku campaign President Yoweri Kaguta Museveni gyali mu kutambuza mu bitundu ebya Teso sub-region because yasuubiza nti buli maka ajja kubanga agawa ente 5. Abadde batugoberera mu bimanyi. Kakati wamaze Ekapiri ayeeyongeddeyo mu maaso ate n'atuukira mu katawuni oba mu kifo ekimanyiddwa nga Omito. Kakati ekifo kino ekimanyiddwa nga Omito awe wali ekkubo ate eri kutwala mu kifo ekimanyiddwa nga Mukula Memorial. Kakati okusinziira mu nteekateeka ya Kyagulanyi yabadde ayagala kuyitako mu kifo ekimanyiddwa nga Mukula Memorial. Abasoma ebyafaayo oba babaddewo ko nga muli balamu okumala ebbanga mu mwaka gwa 1989 amagye nga gakyali aga National Resistance Army mu bitundu eya Teso sub-region naye naddala awo mu bitundu eby'Engora waliwo ebyali bigambibwa nti waaliwo abayeekera abaali bategezaako okuyeekera gavumenti eyali ekyali ento eya NRM kubanga eya NRM yes because jukira NRM yali akajja mu buyinza mu 1986 kakati ate by 1989 nga bakamala emyaka nga 3 mu buyinza ate ne batandika okuba reports ezijja nti wandibanga sayidizi eyo waliyo abayeekera. Kakati gavumenti eyo empya yaliwo biseera ebyo negenda neegumba ku byalo ebyali birinaanyeewawo ne bakola enteekateeka ey'okugezaako okunoonya abayeekera era nga mu nkola y'okunoonya abayeekera baali bakwata of course abantu bonna abali suspicious ne babatuusiza mu kifo ekimu. Kati era nga bongera okuba nga bascreeninga of course bascreeninga ngo bayinanga criteria zaabwe either nyambalayo oba maakazo. They had those criteria ze baali basinziira okuba nga basunsula abantu. Kakati abantu abo balina bwe baba kuŋŋaanyiza era bwe bamala bakuŋŋaanya babakwata ne babatwala ku rail station. Ebiseera ebyo Kyagulanyi badde akikozesa nnyo nti eno gye twogerako edda eggaali z'omukka zaali zikolanga. Kakati edda baakozesanga nnyo eggaali z'omukka. Kakati waaliwo eggaali y'omukka eyali etikka emigugu
eyali of course tekyakola jukira wabeerawo change in government n'ebifaanaganako ebityo some of the things ceased to work so egaali y'omukabi ebimu ku biyinza okugamba nti ebyali birekeddaawo okukola kaakati wakati nga bamaze okusunsulamu abaali bateeberezebwa nti abo be bayeekera babajja we baali babasunsulidde babatwale ku train station bagatte ku balala abaali bamaze okusunsulwamu kigambibwa nti amagye gakwata abantu abo baali batuuka mu 13 ne babagalira mu kigaali kya train bonna jukira budde bwali bwa misana nga kasana kaaka kati mu bugenderevu omutali bugenderevu teryamanyi ate era omusirikale wa NRA n'akuma omuliro okulinaana ekiyumba omwali muggaliddwa abantu abo era okukakana nga abantu nga balinga 69 baafa ekiziiro abamu ne basurviving kakati abo abaafiira mu kiyumba ekyo olw'ekiziiro ne baziikibwa mu ntaana emu ne bakolawo ekijjukizo ekimanyiddwa nga Mukula Memorial. So that is the background. So Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayagala kugenda to pay respect to those people. Naye ab'ebyokwenda bamugaana okwaccessinga ekifo ekyo. By then we byakolebwa yali Kumi district naye ndowooza ne bagisala neefuuka kati Ngora district. Naye ab'ebyokwenda bamugaanye okwaccessinga ekifo ekyo. So waayogeddeko n'abantu bano aba Omito by'ebimu ku bigambo by'abagambye nti nzize wano nga njagala kugenda ku kifo to pay respect ate ku bagenzi naye abasirikale baŋŋaanye kikanga ekifo kye baŋŋaana okugendamu ate nakyo kiri part of the district gye nazze okuba mu akalulu but later on amaze n'avuga ne yeeyongera so ndowooza kansooka enkwetawo n'ezo ebbiri ey'e Kapiri n'eye Omito Robert Kyagulanyi Ssentamu mwatandikidde okuba nga akuba anoonya akalulu mu bitundu ebya Ngora. Nga mutwagadde nnyo. It is okay. People power. Power. The people of Kapir. Ikatuna Kapir. Yoga Tere. Yoga Noi. My name is Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobby Wine. I am here to ask for your vote so that I become the next president of Uganda. I know they've been intimidating you all day, but I am here. What we are bringing for you is a new Uganda. All of you know it has been 40 years. After 40 years is enough, is enough. No cow! No cow! No cow! No cow! Yes, man. Go ahead and do this. Thank you very much for listening to us. We have to proceed to the next place. Thank you very much. That's it. Tuyingidde Ngora district. Embeera bweti bweri sharing live giweeshe yakugambe batublokingidde wano leero eri maaso yewali ebimotoka naye tebatuganye tuka ku bimotoka batugamba basebo ne bannyabo mulina kubanga ate musigalako awo katono. People power. Now I want you to listen to this. Today I was meant to go to the memorial in Mukura, but they don't want me to go there because they don't want the world to see how Museveni kill our people. Yeah, but I want you to know that Uganda will be free and all that will be, there will be justice for all the people that have been killed. Look at the police blocking so that I don't campaign in Mukura. And yet Mukura is part of Ngora and I was supposed to campaign here. But let them know they cannot block, they cannot erase the Mukula massacre.
a world police officer terrorizing people. This is supposed to be a campaign. You have no right to beat people, you shameless police officer. You have no power to beat the citizens of Uganda. You have no right whatsoever to terrorize them. I want you people to know that all this is going to end and Uganda will be free. I thank you for listening to us and allow us to proceed to another destination. But when you go to vote on the 15th of January, look out for the umbrella. Look out for the what? Look out for the umbrella. Thank you very much. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo oyinza okugamba nti olugendo lwe bwalutandise. Abadde alina okuvuga kilometers nga 44, kilometers nga 27 z'eddakiika nga 44 olw'obubi bw'ekkubo nti lya ttaka ate okusobola okuba nga atuuka mu kibuga ddala eky'Engora. Wabula wakati w'ekkubo eryo wakati w'Omito ne kutuuka mu kibuga ky'Engora akoze stopovers eziweze nga 3 nga buli walowooza nti n'abantu weebali kino kibagambye Kyagulanyi abadde ta underestimating nga bungi bw'abantu atuuka ne balaba nga bali ku byabwe abeeyanjuya n'abagamba bannange Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kubabuuzaako n'ababuuzaako eddakiika nga ziizo n'abalaga ba flag bearers ne yeeyongerayo era ekyakikoze almost buli kabuga oba buli kitundu kyasanze buli town gyasanze ng'eri bize Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze akikoze paka bwatuuse Engora mu town wennyini oba mu center. Kakati wano wonna okuleka ab'ebyokwerinda okuba nga bangi ku makubo n'okulambika wali of course mu Omito bamublockinze okumulimisa okugenda ku Mukula Memorial ne tewabaddewo clash yonna simanya kuba abantu miggo okuba tear gas and I think it is an observation okuleka nga nze neerabidde ne jjo nakyogedde nti sina wendabye ku muggo sina wendabye ku tear gas wadde nga embeera efaanana ereetera tear gas ebaddewo ne n'atavaayo nga bwe tubadde tukiraba mu bitundu ebiki ebirala. Okay, tear gas twamulaba kuwana Soroti twamulaba kuwano ng'ayingira Soroti naye nga yakuba namba amawulire abantu pozi n'abantu abali batandise okusembera yes awo twamulabako naye so wana ab'ebyokwerinda babadde bakola gwa kugaidinga waba akubye olukuŋŋaana ku kkubo nga bagezaako ku regulating traffic flow kibadde bagezaako okukola naye kati ate bw'abadde ayingira Ngora RDC ate n'agezaako okukiika emmotoka ye mu kkubo RDC agezaako okukiika emmotoka ye mu kkubo between me and you simanyi lwaki abadde akikola era awo wabaddewo engeri y'okwezooba nga RDC agezaako bagikiise naye emmotoka ebadde ya RDC eyekiise mu kkubo mu kaseera kennyini Kyagulanyi wabadde atuukira oyinza okugamba nti abadde ayingira kkubo n'oyinza okugamba nti waaki abadde tagumiikiriza ono n'ayitawo but so video yeeyo osobola okukola interpretation y'okusinziira nga gwe bw'obiraba ate era n'emmotoka bw'eyisingidde kkubo tevuddewo nti yeeyongeddeeyo so ekyo okuleka nga RDC omufunye n'omubuuza toyinza kumanya lwaki kikolebwa but kibaddewo agezezaako okumukiika emmotoka ye naye ndowooza abantu ababadde already bali mu anticipating okumwaniriza abadde tasobola kukistandinga kukigendamu so bwatu namaliriza excuse me ng'ayingidde Ngora street zonna ez'Engora zibadde zibemberedde abantu abavubuka abaana n'abakyala ababadde balindiridde okwaniriza era babadde bayimba ekigambo kimu Bobby akubye olukuŋŋaana mu trading center ey'Engora era wano enjiri emu ey'enkyukakyuka gy'abawadde ate mu ngeri ey'enjawulo waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Ampe. Yes, Ampe oyo abadde musirikale w'amakomera era nga badde attached ku kkomera ery'Engora. Kakati Ampe oyo yatandiikiriza mpola mpola okuweereza okuteeka obubaka bw'oyinza okuyita obw'enkyukakyuka ku mutimbagano gwe nga obubaka obuyinza okuba oyinza okugamba nga bukuba ebituli mu bakama be
kakati bakama be baavaayo ne bamukomako naye Ampe n'alemerera okulekera okufulumya obubaka obwo. Twalabako omwogezi w'amakomera ng'avaayo n'atutegeeza nti n'omuvubuka ono baali bamugambyeko naye n'agaana era bati basooka bamuyimiriza okuva ku mulimu gwe. Kaakati ne bwe baamuyimiriza okuva ku mulimu gwe, Ampe yasigala akyagenda ku mutimbagano ng'ateekayo obutambi obufaanaganako bwe butyo. Finally ab'amakomera oba komera ne lituuka ku conclusion ey'okumugoba mu magye. Era bw'atyo Ampe ng'amaze okuba nga yavugobeddwa mu magye amanya mu makomera mu prison service, y'omu ku bantu Robert Kyagulanyi Ssentamu baasisinkanye mu Ngora era abamwaniriza. Kyagulanyi atendereza omuvubuka ono olw'ekikolwa kye lwa nsonga nti of course buli muntu yenna yeekolera n'akolera n'abantu be. Buli omulimu ogukuvaako kitegeeza nti nno togenda kuddamu kulya. Oba oyinza okufuna obuzibu mu kulya, naye n'amugamba nti weebale kukola decision eri brave kubanga gwe ekiruubirirwa kyo kyakwogera ku ggwanga literedde. Tokirabamu makulu kubanga gw'oteredde naye ng'ate eggwanga mwoli teriteredde. Ate ne Ampe naye abadde ku bubaka bw'awadde. Nduze ngenda kusooka mbazzeeyo katono nnyo flashback tusooke mumanye Ampe gwe twogerako ne bannaffe abakulu mu makomera be baayogerako, then tukomewo ate nga Kyagulanyi atuuse mu kitundu eky'Engola n'obubaka bwawadde abantu beeyo n'obubaka bwennyini bwawadde Ampe. Ndowooza kankizingira awo mangu. Ndowooza producer ogenda kutandika tutandike nga tuyingira Ngora, then awo bw'otuuka ku Ampe so kompe flashback. Bamuyegaana okuyingira ekibuga kya Ngora. When I was coming here, I found the NRM man parking in the middle of the road. They were trying to stop me from coming to meet the people. And this is what they have been doing everywhere. Now, I know we have young people here in Ngora. And I know that you, the young people in Ngora, you are on TikTok. I have been following a young man called Ampe. That young man is working or was working in prisons here in Ngora. But he dared to speak the truth. This is the same thing that has happened to the judges that have been speaking truth to power. We have a judge called Justice Tisache, a judge of the Supreme Court. She's now living in exile because they were scaring to kill her. So that and many more reasons, I am asking you, brothers and sisters, that we need a new change. We need to change the leadership of our country. And the fellow youth, age mates. But an old leader will never come to you. That's a fact. If you have an old MOP, can he come in the village and look for you of 25, 27, 30? He cannot have no time for you. But if he's youth, he comes to you because you are age mate, and he goes to old people because he wants advice. Take my point the way you want it. You know, fortunately, everybody who goes through our training school is taken through what is required of the person that is going to be a prisons officer. The standing orders, they study them all. The Prisons Act, they go through it. The Public Service Code of Conduct is done. Even government standing orders, I explain. So whatever he chose it deliberately. And because he did it deliberately, well, exit was the only option. They actually started in 2021. We have been trying to shape him
until 21, having persisted with him for 4 good years. I don't think that is something small. And all are things which AMPE did with impunity. So there was no solution apart from showing him that he was actually in a wrong place. This is an individual act. Being a force is a composition of many people. And that's why when we get a rotten tomato, we throw it out. Thank you so much for welcoming, Mr. President. We all know what is right, although most of you hide the truth. Is it true? People power, our power. It doesn't help us to keep the jobs, yet Uganda is dying. It doesn't help us when you are paying fees for children and they are not getting jobs. And I want to tell you, in a good governance, jobs will be available because you pay tax there and there. Everything you do, everyone who is holding a phone right now is paying more than 50% of tax, but you don't know where the money goes. So I think we don't have much time, but I'm so happy, and I was so happy for prison to discharge me. It was my prayer always. You have been saying me, cause it. People of Bungora from here, I know you know me very well. We have been working together, and I promise you, in a new Uganda, we shall work together more. People power! Our power! I use my friends in Ngora. Stop fearing. If we are together, you will die. Allow me to end there. Thank you very much for the patriotism. Thank you very much at your age. At your age, many Ugandans don't know that they can contribute to their country. You had a government job and you were comfortable. Just like I was comfortable. Oh, yeah, AMPE. Of course, buli omu ajja kuba ne comment ye, but first of all is a brave person. Wano mu Uganda, buli muntu asooka kwerowoozaako nti byonna munnange obikola naye gwe ogenda kusigalawa. So, endowooza eyo ogenda okumalirizanga a few of us or you can manage to do what AMPE did. Ng'akimanyi bulungi nti bwe mbyenjogera bijja kumaliriza binfulumizza mu kitongole eky'amakomera kyenkoleramu, naye ate he felt like yabadde alina byogera. So abantu nga AMPE ndowooza when they come into the societies eyo gye bawangaalira, if you can support him, please do. Lwansonga nti naawe ekizibu ky'abantu nga ba AMPE akola decision ng'eva ku ntobo ya mutima gwe, ate era agikola nga agyekolera, naye ate jjukira nti wali waabadde alinayo akantu kaafuna. Kakati bw'ajja eno wabweru ensi n'emukuba, bw'atayambibwa ate asobola okufuuka time bomb etali nnungi, oba otegeera. So bonna mu societies gy'anaagenda, naddala ab'enzikiriza gy'akkiririzamu ngamba ab'enkyukakyuka, you support him, you can support him with a job. Oba osobola okubaako ke mumukolera, ne mubaako ka capital ke mumutandikira, n'abaako waali then akola bino byakola nga bw'agenda mu maaso. I'm just thinking okusobola okunyweza, because it is a good voice for the struggle. Abakkiririza mu nkyukakyuka mwetaaga example ezifaanaganako bwe zityo ntono. Musajja waffe yali ali mu nkyuka, yali ali ng'aweereza mu makomera, naye yavaayo ku lw'enkyukakyuka, naye nga n'omuntu wamulabako amulaba ng'agamba awo kiyinza okubaako abantu bangi bekibikkula amaaso, because change comes from mikono egy'enjawulo. Akutteko wano n'akwatiddeko wano, mugenda omaliza nga muggusiza kye mwagala. So buli pira gye mufuna mulina okuginyweza. So that is AMPE for you. Kale Kyagulanyi mu bitundu eby'Engora atuuseeko mu katawuni ak'Ettulu Center, nawo ayimiriddewo n'ayogerako nabo. Finally Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde Bukedya ng'akozesa ekkubo eryo ery'ettaka lyerimu, era ng'atuukidde mu sub-county y'Ekidongole. Abavuka b'Ekidongole oyinza okugamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde baamwesunga dda, wadde ng'ab'ebyokwerinda babadde bangi
ate nno nnyo naye ekyo kibalobedde kugenda mu maaso nga bayimba ennyimba za Bobby ze babadde bayimba era ne Robert Kyagulanyi Ssentamu disitulikiti y'e Bukedde yagiyingidde ne mwana muwala Mase Alupo. Mase ono Alupo ye yali aweereddwa kaadi ya NUP mu kusooka nga tannawanduukulwa kakiiko ka byakulonda oluvannyuma lw'okukizuula nti yali yaggyibwa dda ku register. So era bw'atyo Mase Alupo bw'atuuse ayanjulidde pulezidenti we ate era presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu ebizibu ebitawaanya abavubuka abakadde n'abaana ne bamaama ab'ekidongoole. Era mu ebyo mwamwanjuliridde n'abeefudde bakatonda abatono mu kitundu kyabwe nga bano basalawo kwani alina okwesimbawo era ani atagwanidde kwesimbawo, era n'ategeeza pulezidenti we nti nno kino abantu b'e Bukedde yabalayidde tebagenda kuddamu kukikkiriza. Ndooza kakidongoolo oyo kamubawenga bw'ali ate nzije mbanyumeze kibadde kitya Kyagulanyi ng'ayingira ekibuga Bukedde. We remove Museveni, we shall have what they call by Jambo za video. Your Excellency, in Kidongole here, we have goats, political goats who want to decide who becomes who in Bukedde. We do not have the right to choose leaders of our choice, right from the LC1 to the Member of Parliament. We people of Kidongole are saying, Apasa so. people power. Now the people of Kidongole, I want to tell you this. Museveni can use people like Among to sit down on your voices. But after we remove Museveni, we shall have what they call by-elections. The police, you can stop me from going to Bukedde, but you cannot stop the people of Bukedde from getting the message. I can tell you, even right now, as we speak right now, the people, especially the young people in Bukedde, are watching us on their TikTok live. I can tell you, you can stop us from reaching Bukedde, but we are going to defeat Museveni even in Bukedde. So ebibadde sub county ya Kidongole Robert Kyagulanyi Ssentamu waayingiridde district y'e Bukedde. Kakati bw'otunula awo we tubadde ekitone nnyo wabaddewo patrols nga 3 mu maaso n'emabega wabaddeyo patrol nga 4 nga togasseeko y'akakiiko ka byakulonda. Kakati ina nutshell wano eri kalate mbadde mbaze zino ziri wano eri oba ogirengera. Kakati Kidongole kabuga ka mu kyalo era bw'ofuluma Ngora k'osanga. Era okuva Kidongole okudda ku kkubo weetaagawo obudde okudda ku kkubo erya Chorus. Naye bw'obanga Kidongole obaddewo almost ne patrols eziweranga 6, olowooza ki ekibadde mu kibuga. Kyagulanyi bw'avudde Kidongole avuze okudda ku Chorus asobole okwolekera Bukedde. Okusinziira ku reports ezo ezimu nga zaatuweereddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini ate n'abantu abamu abadde ku ground. Ekisooka ebyokwerinda byakedde nga biri amaanyi nnyo okwetooloola ekibuga ky'e Bukedde. Ebimotoka ebikuba tiyagaasi, bino ebimotoka bijja fanga, ab'amagye, abapoliisi bonna baakedde era obwedda balawuna ebitundu ebyenjawulo ebikola town y'e Bukedde. Kakati embeera olumu ekuteekako ekirowoozo ky'okugamba nti bannaayo olukuŋŋaana ndowooza kandukole ki kandwewale. Naye ebyo byonna nga bwe mbikunnyonnyodde era bwe tubadde tuyingira okugattako okuba erya Chorus, oyinza okugamba nti nno kw'obadde otuukiza amaaso
oli luvannyuma lw'eddakiika ekitono nnyo 3 obadde osanga kabangali ya poliisi eyimiridde ng'eriko abasirikale. Ate awo era mu kaseera ako katono era buli luvannyuma lw'eddakiika nga 2 wabaddeyo emmotoka ya poliisi oba ey'amagye ebadde egezaako okuwagaanya okuyisa emmotoka ya Kyagulanyi. Wabula ebyo byonna tebiremesezza bavubuka naddala n'abantu abamu abakuze mu myaka either okugenda ku venue e Bukedya wabadde alina okuba olukuŋŋaana oba okutambula naye. Waliwo abalabiddwako nga bakutte n'ebitooke bagenda batambula nabyo. Kakati poliisi kye baakoze ne bakola diversion ng'anaatera okuyingira ekibuga ne bamuyisa mu kkubo eddala erimutuusizza ate ku kifo wabadde alina okukuba olukuŋŋaana. Byonna nga biwedde, Robert Kyagulanyi Ssentamu final atuuse ku venue nga tewali kimutuuseeko, ng'ab'ebyokwerinda tebalina gwe bakoonyeeko wadde nga babaddewo mu bungi. Naye era n'abantu nabo balabiddwako nga bazze mu nnamba eweesa ekitiibwa oluvannyuma lw'ebyo byonna, era nabo abaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu abasibiridde obubaka obw'enkyukakyuka n'abasaba ate okuba nga bamuyiira akalungu ennaku z'omwezi 15 January mu kaseera kuba n'abatuuseeyo. So olwo oyinza okugamba nti lubadde olugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atalaga Teso sub-region. Tugenda ate kuddamu okulaba olunaku lugenda kubeera lwa Monday ng'agenda e Makindye, ate ndowooza waanaava agenda kuba agenda ku bizinga. Si bwe kiri tujja kuba tukula mu programu zaffe tulabe wali agenda okuba ngadda. Naye for now twebaza atambudde naffe wiiki eno nga tubayisa mu trail eno. Ndowooza ngenda balekera ebisembyeyo ate nange nja bambaddamu. Ate tunaddamu tubanga tukola uploads endala. Musule bulungi mweraba. Now I want to thank this very powerful woman. This is our candidate, Alupo. But because you know Anita Mong is scared like Museveni is scared, they made sure they remove her from the register. But somebody tell Anita Mong that after we remove Museveni, we are going to have a by-election in Bukedea. I want you people to decide. And all of us, the people of Uganda, to decide. Whether we are going to have champagne for a few people, or clean drinking water for everybody. Whether we are going to have one woman who has so much money that is supposed to belong to 1 million people, or we are going to use that money to improve the schools and the hospitals in this area so that everybody enjoys. Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga
to delivering Rosemary Beddings, your home of comfort.